Omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda asumba kanisa ya Christianity Focus Center esangibwa Mengo mu Kisenyi olwaleero akubiriza abakkiriza okwebazanga Katonda olw'ebyo byaba bakoledde n'asaba okukomya omuze ogwo okukulembezanga byatannakola. Weeyigiriza okwebazaani lekera okutunulira ebyo byokka byotannafuna ne bikufuukira load blocker ey'obuteebaza Mukama. Lekera okutunulira condition yokka gy'olina n'ogamba I don't see any reason why I should thank him. There is a million, there is a million, there are a million reasons. Obwongo bw'olina. Ono abadde akulembeddemu okusaba ku kanisa ya CFC Mengo mu Kisenyi olwaleero mu kusaba okutandise n'okutendereza olw'ebyo Katonda byakoledde abantu abakungaanidde mu kifo kino. Omulabirizi era alangiridde wiiki ey'okwebaza etandise olunaku olwaleero nga yakukomekerezebwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno. Mpaka okuva leero mpaka ku Sande ejja tulangiridde wiiki ey'okwebaza. Okay? So the climax is on Sunday, but the Thanksgiving begins today. The whole of this week is gonna be a Thanksgiving week. Tuli mu season ya kwebaza. Buli kyowuliranga osobola kikola okwebaza Katonda. By the way, mbadde mu office yenga nsaba omwoyo mutukuvu n'angamba nti n'abasobola okusiiba nga ku mulundi guno tosibye lwa bizibu byo naye ng'osibye okusiiba kubayita a Thanksgiving fasting. Go ahead and do it. Ng'asinziira mu kyawandiikibwa ekya Zabbuli essuula y'e10:18 olunyiriri olusooka, omulabirizi Kiganda annyonnyodde amakulu g'okwebaza Katonda n'ategeeza nti n'ekyokutondebwa nga tolina bulemu kimala okumwebaliza. Gwe kikutadde ku pressure ze ssente z'otayina naye wenna oli mulamu. Ebyo by'olina by'otavaliwinga oyo nabaana gw'olina mundaayo ng'akyaliyo waliyo atamulina nga n'okuzaala bamugamba nti alina kupangisa surrogate mother gwe baba bawummuzaamu omwana we akulira eyo ne surrogate n'amugamba nti kijja kwetagisa obukadde 6 owuwo omulamu ali muli ateetera akubanga ssaawa tikiti. Ono nga yeegattiddwako Musumba Sindi Kiganda basabye abakristaayo okuleeta bannaabwe okujja mu kusaba okw'okwebaza Katonda ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ku kanisa ya Christianity Focus Center wano e Mengo mu Kisenyi. Money. It's not about your connection. It is God who has given you life. This Sunday, 14 December, we are coming here to say, God, thank you. We have prayed throughout the year. We have asked God throughout the year. Only this Sunday we are coming not to ask. We are coming to say thank you. Father, we are grateful in the name of Jesus for giving us life. Come with your children. Come with your family members. Come with your staff at your workplace. Tell them for you to have this job, it has taken God. Don't leave. Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.